aine omuntu gwe baawulira nga ateesa n'omuzungu ng'amugamba kiyidde kiki ekiddako mujje omuzungu n'abagamba mweyongere kyokka jjukira pulezidenti yali mu kkomera naye Mao nkubuulira mukola ebintu ebyo Mao kati gwajulira Museveni wajulidde Museveni nti yalyoka natta abantu mu Novemba Museveni yalyoka natta abantu mu Novemba Mao DP president opposition leader Mao omanyi obuwangazi buno bulungi nali simanyi nti Asimu Owino mutabani wa Katongole aliraba ku zziga lya Sudiru kyekimu ku byafaayo by'ensi eno bye nnaakalaba naye nammwe abalina kye mwegomba ekirala kubanga eryo ezziga nalyegomba dda buli kye weegomba ojja kukirabako mu nsi y'abalamu Mao Minister of Justice Museveni yali mutuufu okutta abantu naawe nokyogera nti kyaviirako gavumenti okutta abantu that's why I'm recording katusirike Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebeza olunaku lwa Mukama tujja mu kigambo kye kitukuvu tusaba okukosomesa oyigirize Mukama ganya ebigambo byonna ebiri ku lulimi lw'Omukama biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo topic eno Mukama gitusomese buli ekikusika ekiri wano omwoyo omutukuvu jangu kitusomese lwaki ekikadde kyali kirina okuvaawo ekipya kijje Mukama tusaba otusomese otuyigirize mu linnya lya Yesu nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira in Jesus' name amen. Tuli ku lutalo olwa Uganda empya ne Uganda enkadde. Uganda empya eri mu kuzimbibwa oba oyagala oba toyagala nkugambye okumanyanga nakugambye Yesu yaleeta ebintu ebipya ne bikwata wonna nalabyeko ovuloza ayiyanyanya Halo Uganda ayiyanyanya bali mu ovulo ayiyanyanya wamma Uganda empya egenda kuzimbibwa era eri mu kuzimbibwa already emisingi kasita giggwa ebisenge ne bisituka eno ne okutungirira kwe kusigadde ennyumba gye bayita Uganda empya already Katonda yagitandikako dda okugizimba yensonga lwaki ebiri mu Uganda biri bwe bityo level ya revolution kweri ejje ekula fene bwe twagala okwefuula abatali mu revolution ejja kututuusaayo revolution bwekula kusaidi yaffe neri ewaabwe wateekwa okubaayo ebibeerayo nti kati batuuse nga beerweru balina okubalitayaringisa ate babatte kubanga bwe babatta nga bali mu service bajja kuzuukusa amagye erweru yespeed egundi retirement emugoba tayagala kugira naye ayina okugenda automatically lwaki impact ye eri ku revolution Muhoza ali mu kuteekamu abantu be kati bano baatya abagezi bonna bagende abakambwe bonna bagende erweru bwawummula naaweza omwezi nga mulamu Museveni ng'akyali ku ntebe erweru ali batakyafudde erweru bagenda agende musajja wattu yeeyiyizeeyo kakikere oba kamaka tu oba tukutuku abeere gundi abeere ku tukutuku lukulula ne James Abale banange kibinnyo kibiddala jeno wamaanyi ennyo abadde yakawummula mu magye ga Museveni omusajja omukambwe erweru olwaleero emmotoka emusaabadde omusajja agenza okulinnyamu nga bureeki tezikwata ate erweru n'alemera mu kkubo omanye erweru abadde yeemanya eryanyi naye kibinnyo kibiddala oluvannyuma lw'emmotoka okumusaabala kubanga bagenda mmusaabala nga muntu wa bulijjo aleme okuyinfluensinga amagye okusituka
Erweru owulira nga kazini akuyita oba eddoboozi toliwulira. Kazini ali mu kumuyita Erweru. Erweru kati Erweru akyuka talaba amuyita agamba bano abaana ba Nuupu kirabika nno be bammanyiira. Obwana bwa Nuupu lwaki tebunvaako? Kazini yakuyita. Eddoboozi ly'owulira kazini yakuyita. Ndi mu kigambo kuba namaze okusaba kati ebiddako byonna Mwoyo Mutukuvu ya leadinga. Erweru kazini akuyita omuwulira. Revolution eri mu kukula tekula waffe wokka. Ewaabwe feno bwe nkugambye waliwo ebintu olumu twali ne maama nga maama asima muwogo. Ekikolo kya muwogo kiri wano maama asima eri. Ne mubuuza maama okola ki? Nangamba nsima muwogo. Ne mubuuza kati eyo gy'osima waliyo muwogo. Naye maama eyo gy'osima wali kumbe ye yalabye dda ettaka lyayasa. Muwogo yali yabala ettaka ne lyasa bweriti kati nga nze simanyi nti bw'otandikira ku kikolo wano otema muwogo. Omutema maama asima eri ekikolo kya muwogo kiri eno. Ne mubuuza maama okola ki? Tugenze n'akakutiya tugenze kusima mmere kusima muwogo. Ali mu bbanga wali asima ne mubuuza maama okola ki? Nga simanyi nti era asima muwogo. Kati Revolution gwoyinza okulaba ng'omuntu ali eri gy'asima asima kino kikolo. Lwakuba abamu baba tebamanyi. Nkugambye Revolution yayasa. Gw'olaba Erweru ku ritayalinga tomanyi ki kye kitegeeza. Era lwalitayalinga ku lwakuba ku Kavule waliyo problemu. Akavule kaleeta dda problemu mu ggwanga Uganda. Okimanyi nti abantu b'oku Kavule bakolagana n'Erweru. Noonya ekintu ekisobola okukubisa Erweru esasi mu mutwe naye kyambula. Noonya ekintu ekisobola okukubisa Erweru esasi mu mutwe naye kyambula. Erweru oyinza otya okudda ku bannayuganda n'obatirimbula Kasese okolagana n'abantu b'oku Kavule. Gwe Erweru owaffe owa NRM owaffe owa UPDF okolagana otya n'abantu b'oku Kavule. Ritayalinga bakunyatule. Noonya ekintu ekiyinza okukaabya abantu b'Erweru. Kati senga omusiba kaabo ku Kavule bamunyatula ekiro ky'olwalero ng'tannaba na kuwummula. Njagala banyatulira omusajja oyo notta abantu n'obaziikisa gureda. Obujulizi buyina okulabika newankubadde Museveni abukweka. Labayo kana akantu aye yanyanya kali ludda wa bannange Nakashe yalinzeewo. Bali ku NBS ne babuuza Kaweesi program ndowooza yali ya Morning Breeze oba where is Omusinga? Nze mulina. Where is Omusinga? Why are you asking? I'm telling you Omusinga is in safe hands of the police. Where exactly? Why are you asking?